munnaffe Father Chiri n'abakabona bonna abatukulembedde mu kitambiro ky'emmisa kino nga tuli ku mukolo ogw'okutongoza obufumbo bwa munnaffe omukulu Robert Kyagulanyi, munnaffe Ssentamu Nyanzi, Katikkiro eyawummula Abataka Kasujja Nteesa Asira, abantu ba Katonda mwenna abali wano balamusizza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe kawungeezi kano nga tusanyukirako munnaffe okutuuka okukula lino mu bulamu bwe. Ssebo Ssaabasumba okusooka okuwulira erinnya Nyanzi naliwulira mu luyimba lwa Ntoowe, alina oluyimba lwe yayimba lwa Mr. Money. Kati mu luyimba olwo ng'ayogera ku muntu azaaliddwa nga si mugagga nnyo naye ne yeekolera n'aba kati nti asobola okuzimba. So mu luyimba olwo yagamba nti olaba ne Nyanzi mu Central azimba. Kati awo nange we nava okutandika okulondoola n'okunoonyereza ani Nyanzi ono gwe boogerako. Naye oluvannyuma twasinkana era ne juzi twali naye ku misinde gya Kabaka era n'atumirira nnyo Ssaabasajja obubaka nabutuusa. So njagala Ssaabasumba okweyanza naawe okubeerawo ku mukolo guno n'okkiriza okugatta bannaffe bano. Kyongeddeko akazito ate ne kibongerako n'emikisa kubasabidde era nkakasa essaawa zo Katonda aziwulidde. Nkulisa omukulu Nyanzi naye okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu n'ofuna essakramentu erya matrimonial. Ekyo ndowooza kikulu nnyo Ssaabasumba, kubanga waliyo okubeera n'obufumbo bwakakubya eddirisa, waliyo okubeera obw'obufumbo nga bwekiyita mu luggya, naye obufumbo obutukuvu bujja n'emikisa gya Katonda. Era nkakasa guno gwe mukolo ogusinga mu mbaga. Weewaawo waliyo reception naye ate guno mwe muva emikisa gya Katonda. Nange njagala okwegatta ku Ntoowe Ssebo okwagaliza obufumbo obulungi, okwagaliza ezzadde eddene, Katonda abawe abaana ate nabo be munaayigiriza okutambulira mu kisinde kya Eklezia n'obuwangwa bwaffe, mubayigirize ennono zaffe, ate nabo babeere bantu ab'ensa abajja okubaako ettofaali lye bagatta ku nsi yaffe eno. Kkiriza obagaana famire ya Ssentamu erina kyegasse, erina ettofaali lyegasse ku nsi yaffe eno. Mu baana mulimu bangi mikwano gyange, Eddie Awenes namulabako. Ssebo famire y'abantu bayiiya nnyo. Twaniriza Marjorie naawe mu bufumbo obutukuvu, ate ne mu famire ez'obuweereza, kubanga omwami gw'ofumbiddwa omwami muweereza, omwami muntu w'abantu, era naawe ogenda kubanga oli muweereza, kubanga omukyala bw'aba nga takuwanidde bulungi tosobola kukola mirimu gyo bulungi ng'omuweereza, ng'omuntu wa Katonda. Kale mu ngeri emu oba endala, ngeri gye mufuuse ekimu, naye ayigidde okuweereza mu ngeri emu oba endala. Oba obuusabuusa oyinza okubuuza ku muto waffe Baabe, naye
kyayiseemu, naye nkakasa mukulu teyandiweereza bulungi singa teyalina muntu nga bbaabwe. Nandowooza watuuse ayinza okuwandiika ekitabo ku biki by'oyitamu ng'ofumbiddwa omwami ali mu buweereza. Nziramu okukulisa okutuuka ku kkula lino, ate ne nsuubira era nga nkakasa nti engeri gy'ofunye obufumbo buno bujja kwongera amaanyi mu buweereza bwo n'emirimu gy'okola. Olina tulaba tuwulira kusoomooza kungi kw'oyitamu, tulabye ebirungi ebizibu by'oyiseemu n'obuwanguzi